Bano bebamu ku ttundutundu ly'abalamazi abali mu bibiri abamaze okwesogga Uganda okuva mu ggwanga lya Kenya. Bano bavudde Kisi, Naitiri ne Kisoko mu busumba bw'e Bugoma nga bayise ku nsalo y'e Busia ne Malaba. Abalamazi bano batubuulidde bwe batandise okutambula ku Sunday ewedde. We begin this journey on Sunday 18th at 9 a.m. at Christ the King Cathedral, Bungoma. From there we went up to Buyofu. Then from Buyofu we went to Kocholia. From Kocholia we went to St. Jude, Malaba. Then from Malaba we come to Busitemi. Wabuye Stella era tubuulidde n'ekimwaliriza okwenyigira mu kulamaga kw'omulundi guno wadde nga bulijjo abadde akozesa bbaasi. This year I was telling myself that I would just go by foot, then pray for others, pray for those suffering, pray for our family needs, pray for our country Kenya and all people who are suffering differently. John Opondo okuva Ekisoko era naye nga Munnakenya atubuulidde nga basuubira okutuuka e Namugongo nga 29 omwezi guno. 29th of May. And we shall rest for like 2 days, 3 days for the really day of celebration of Martyrs. Ye Wafula Makoha atubuulidde nga bwe yakamala emyaka egisukka mu 10 ng'alamaga okuva mu ggwanga lya Kenya. There are few pilgrims who are experiencing their first time, but for me and this man around here, I have come for 18 years now. Alex Asimwe wa polisi y'ebidduka e Busia bano abawadde amagezi obuteetantala kutambula mu budde bwa kiro. Some of them, they are not having reflectors, they are not seen on the road. So we are encouraging them to have a stopover, they have a rest as we are taking over in the morning. Obwedda poliisi ebawerekera ng'awamu emigugu gyabwe giteekebwa kabangali yaayo ne beeyongerayo ng'abatuuze bagisiimye olw'ekikolwa kino. Kubanga bulijjo abantu baffe batambula okuva mu nsi z'ewala batuuka ng'ewaffe wano ku booda oluuzi essaawo ze baba basitudde n'obuntu baabwe basanga abayaaye mu tawuni ne bababbako omuntu baabwe ate nga mu mazima bagenda kusinza. Kati poliisi kyekoze ne gavumenti kyekoze ku luno ekoze bulungi nnyo. N'abalamazi abalala okuva mu disitulikiti 3 okuli Kisolo, Kabaale ne Lubanda nabo olugendo lwabwe balukutte Kannabwala. Bano muwendo gwabwe guli eyo mu 23. Ku makya ga leero bano era basimbudde kwekereza ya Our Lady of Good Shepherd Erusho Rosa. Polisi y'ebidduka okuva e Kabaale ng'ekulembeddwamu ASP Wilson Muchunguzi ewaddeyo abalamazi bano eriginnaayo ey'Erukiga okubongerayo. Ate Katonda tuyambye ne tuyita mu koona zonna etuuka bulungi Erukiga era mbahandiiza over abantu 23 era bagenze bulungi bonna nga bali safe. Bano buli we batuuka nga bongera okubalambika ku mateeka ge bagenda okugoberera mu kutambula ku kkubo. Balina akagoma ke batambula nga bakuba okusobola okubatwaliriza mu lugendo lwabwe. Simon Muheyire Tuwange atubuulidde nga ye ku mulundi guno ekimwaliriza okulamaga kusabira ggwanga lino kuyita mu kalulu akajja mu mirembe. If we are not free and fair elections, we are afraid we might lose our peace which we are ushering. Abalamazi bano abamu baweereddwa ne bujaketi obumanyiddwa nga bu reflector basobole okutambula obulungi mu kkubo nga tebafunye bubenje.